Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bulijjo naddala gwatambula naffe wabula naawe watanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Maama Kampala Honorable Shamimu Malende eyakiikira Kampala District ng'omubaka omukyala ku kadi ekibiina ekya National Unity Platform bw'atyo bw'alabise olunaku olwaleero nga naye yeegasse ku babaka yeegasse ku bannayuganda ababaddengawo nga basonda ssente ez'okulaba nga ekibiina kya National Unity Platform kikwasaganya campaign eza 2026. Bbugumu libadde lingi nnyo obunkenke bubadde bungi nnyo ensasage ebadde y'amaanyi nnyo jjukira olunaku olwaleero nakedde nekutegeeza nti wano ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwaleero twatandise n'okuba nga tukutuusaako vetting process ey'okulaba nga basunsula baani abagenda okuba nga bakwata kaadi. Tutandise ne councillors abava mu magombolola oba mu divisions ez'e Kampala. Wabula bubadde buli bwe butyo Honorable Shamimu Malende omubaka omukyala akiikira Kampala District nga woman MP bw'atyo n'ayingira ku kitebe ekya National Unity Platform n'agamba mbadde mu ddwaliro Kenya n'empulira ng'ekibiina kya NUP kyatandikawo kaweefube ow'okusonda ssente ezigenda okukwasaganya kampeyini za 2026. Tubeere nga ate tuyambako ku kibiina kino oluvannyuma lw'okubeera nti jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire ng'abasajja ssente ezaali zifandingibwa ebitongole ebyenjawulo gavumenti ezaali zifandinga ebibiina by'ebyobufuzi abasajja baayagala dde okuzirinnyamu. Kakati ekibiina kya NUP nga bwe kiri ky'abantu ne kiba nga kyatandikawo kaweefube ono ow'okukuŋŋaanyanga ssente naddala nga twolekera akalulu ka 2026. Abantu babadde beeyama, abamu tebannawaayo, abalala beeyama ne bawaayo ekitundu, abalala tetunnawulira kibavaamu. Omubaka akiikirira Kampala abadde amaze ebbanga nga mulwadde oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga erya Uganda bw'atyo yasitukiddemu n'akwata obukadde 10 bw'amaze okubeera ng'awaayo ku kitebe ekya National Unity Platform. Abadde atambula naffe nkakasa ng'eno live ogirabye kubanga tukuweereza omukolo guno nga bwe gubadde gutambudde. Bw'amaze okuwaayo emiliyoni ze 10 bw'atyo n'afuna certificate ye mu ssanyu er'ekika ekya waggulu ennyo era bw'agize n'ayogerako ne bannamawulire ababadde bamubuuza ebibuuzo eby'enjawulo byenjagala okuba nga nkuwa owulire biki by'ayogedde oluvannyuma lw'okukwata emiliyoni za Uganda 10 n'aba nga aziwaddeyo nga contribution ye mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati ebigambo eby'omubaka Honorable Shamimu Malende bwe bityo bw'ogenda okuba nga obiwulira ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. Omukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole obeere omu ku abo abatambula naffe ebbanga lyonna. To make our contribution towards the fundraising ceremony that was launched a little while ago when I was still in Aga Khan Hospital. So I came today to make my contribution, which will assist in the forthcoming 2026 election campaigns. I have made a pledge of 10 million shillings, which I have also been able to pay in cash. And I was issued with a 5-star certificate and a receipt to that effect. We are very happy and I want to use this opportunity to call upon all Ugandans to contribute towards this cause. Every shilling counts. So even if you're from Kampala or outside Kampala, even in the diaspora community, you can still get a way of sending your money so that it can assist in running the party activities. Honorable, are you saying this contribution as part of the battle for the card? No, it's not a contribution for that. It is a contribution that is legit, following the fundraising ceremony that was launched a while ago. And we are calling upon all Ugandans to ensure that each person presents something to the party, even if you're not aspiring for any position. But even before that, as leaders, we have been contributing to our party, because as members of parliament and leaders at several levels, we have been remitting monthly payments to the party and also making contributions in kind, in any way that would find fit and proper. Yes. Maruganda, Honorable Lwaki oli wano? Ndi wano olunaku olwaleero kibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga nzize okuleeta omutemwa gwange ku kibiina ogunaayambako okubeera nga akalulu ka 2026 katambuzibwa aka pulezidenti. Era olunaku olwaleero neetemye ate neesasula mu buliwo essente miliyoni 10 zisobole okuyambako kalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka 2026. Njagala okukozesa omukisa guno nti ku lwange ne ku lwa bannakampala twagala okukubiriza bannayuganda yonna gye muli n'abali mu diaspora buli omu okubaako kyotoola okudduukirira omulanga guno kubanga eno revolution yaffe ffenna
kubanga ffenna Uganda tugirinamu omugabo. Sente zino zowaddeyo zirabanga ezigenda okuyambako mu lutalo olw'okufuna kaadi ya NUP ku kyombako omukyalo wa Kampala. Sente eziweereddwayo za kuyambako mu kalulu ka 2026 ka pulezidenti era nziwaddeyo mu kudduukirira omulangwa ogwakubwa oba ogwateekebwawo ekibiina kyaffe okusobola okuyambibwako mu byenfuna. Sente zino omuntu yenna omulala asobola n'okusasula newa talina na kifo kyakola ki kyagenda kwesimbako. Lutalo lwa bannayuganda ffenna wamu kuyambako kulaba nga tutuula entebe mu ntebe. N'olwekyo awo wennyimiridde. Oluzungu yalumaze. Kampala Uganda Everywhere. NUP. Punga Uganda punga. Punga Shamimu Malende punga. Robert Kyagulanyi Ssentamu punga. Punga Kampala punga. Ema. Omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende bwatyo aze kitebe kya National Platform aze kubanga awaayo obuyambi oba obuwagizi bwe. Assalamu alaikum. Omubaka omukyalo wa Kampala ate minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu mukole mutulire ku kadi ya National Unity Platform. Omulanga naguwulira era nengutegeera olwokuba tulina okufundraizingira ekibiina kyaffe lwakuba nti mu biseera bwe kyabeererawo nali ate nze kyaliko kitanga mwagakana naye kiba kitukagatako ng'abakulembeze ate nga bannayuganda ffenna okubeera nga tuddukirira omulanga. So ewaawo tubadde tutambula ng'olwedde tufundraizinga mu kibiina kyaffe ku lw'obulungi naye era nange ngambika next olunaku olwaleero mbeere nga ndeeta omutemu gwange mu butongole. Alhamdulillah. Yesebo kati mbadde nsaba okkiriza mukama wange nabadde njogeddeko n'omukulu nga tuteeseteese naye nangamba era byonna biggwa bulungi wano kubanga ffenna famire emu. Nsaba okkirize nteekemu akasente kendeese ssebo. Saba mukama wange ekkiriza esente zino esente bukadde 10 ng'akakadde akala constituency yange eya Kawempe North, akakadde akokubiri olwa constituency yange eya Kawempe South, akakadde akokusatu olwa constituency yange eya Rubaga North, akakadde akokuna olwa constituency yange eya Rubaga South, akakadde akokutaano olwa constituency yange eya Kampala Central, akakadde kano ak'omukaaga olwa constituency yange eya Makindye West, kano akakadde ak'omusanvu olwa constituency eya Makindye East, akakadde ak'omunaana olwa constituency ya Nakawa West, akakadde ak'omwenda olwa constituency ya Nakawa East, ate n'akakadde kano olw'abakyala bonna ab'omu Kampala awamu bwe bukadde 10 olw'ensonga ng'omubaka omukyalo wa Kampala wentwala wabeerawo ababaka ba paalamenti 9, so buli constituency tugiretedde akakadde ka ssente kamu ne ku lw'abakyala enteekamu akakadde kamu ze miliyoni 10. Tusaba mukama wange osobola okubalamu n'okakasanga zeezo yessebo kalese no, it's one certificate.
embaka omukyala owa kibuga Kampala Honorable Shamim Marende amaze kuwayo obukadde bwe 10 obukadde 10 nga bagabanyeemu nga aweerayo mu constituencies constituency agiweddereyo kakadde jjukira nti abadde amaze akabanga katali mu ggwanga ng'ayina embeera gy'ayitamu wali mu ggwanga Kenya ng'abadde yakadda mu mbeera eyo bw'atyo Honorable Shamim Marende y'omu ku abo abeegwanyiza ate okuddayo okukiikirira bannakampala bannakampala ku kaadi y'ekibiina kya NUP Mama ffe abalonzi twagala gwe kyafunye obuvune kyafunye obuzibu abalonzi twagala gwe mama olunaku olusoose okukomawo publicly mama ffe abalonzi twagala gwe bwatyo weekend yonna yagimaze ng'akyalirako jjukira nti taata we yafa ng'akyali mu ggwanga ery'e Kenya so weekend eno olunaku lwali lwa mukaaga yagendako wali ku bijja byabajjajjaabe mu bitundu by'e Kayunga olunaku olwajjo yabadde n'olukiiko lw'ekikaso olunaku olwali bwatyo azze okulaba nti awaayo obweyamu obwe nga ababaka abalala bwe baze bakola abakulembeze abalala bwe baze bakola ako n'omuntu bonna abasekinomu so tusaba mwena bakyali eyo enteekateeka eno ekyagenda mu maaso jjukira nti tageti y'ekibiina kya NUP baagala buwumbi 9 okulaba nti enteekateeka y'okulonda okwa 2026 etambula bulungi nga n'akasente weekali so embeera eyo Ufumbo ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp